Business tip wano mu Bwakedde mpulira. Aliko 88 kateze 8 Chabasa. Olunaku lw'eggulo twagaye nti lwaki okumanya amateeka ag'ebintu kikulu nnyo. Ne tutunuulira omulembe gwaffe gwe tulimu ne tugaa nti omulembe gwe tulimu gwa abantu abaagala okutuuka amangu. Era bano tobafaako nnyo era tobamalirako biseera. Oluvannyuma lw'ekiseera bagwa olw'obutamanya mateeka g'ebyo byonna bye bakola. Alero gaa nti ne bw'oba mukkiriza ekigenda ewala era ng'osaba okusuula enjuba, bw'otamanya tteeka lya Katonda eri ekintu kyonna laazima tokifunamu. Nga bwe tulabye nti etteeka ly'ensigo ttaka bw'ogiteeka mu seminti ne bw'osabira emyaka 2 n'oyogera ne mu nnimi n'ojuliza ebyawandiikibwa n'ogoba n'emizimu n'ogoba n'emyoyo emibi, tosobola kufuna kimera mu nsigo eyo kubanga amateeka wagamenya. Aga Katonda tegamanyi ssaala zo, gwe munnange atagawa kitiibwa. Ssaala z'okuyitamu olina ate kusooka kuwa amateeka ga Katonda kitiibwa. Gwe bw'oba oyagala okukola ebibyo ate nga munna ebirala weesanga nga munnange ekintu ekitambudde. Tweyongerayo mu maaso. Twagaye nti mu byawandiikibwa ebitukuvu olumu baasaba ne Yesu okubaako ekyamagero ky'abalaga kubanga bo obulamu bwabwe baagala byangu. Kyokka yabaddamu nti omulembe omwonoonefu gwokka gwe gusaba ebyamagero. Okiwulidde nti omulembe omwonoonefu gwe gusaba ebyamagero. Kino kitegeeza obukubo obw'okumpi, abantu abaagala ebyamangu oba ebiwedde, ekyo kye kitegeeza nti omulembe omwonoonefu gwe gusaba ebyamagero. N'olwekyo weewale nnyo obukubo obumpi. Osobola okuyitamu n'osalinkiriza n'ogguka, naye ng'oggyeko ebiwundu by'ofunye n'okusiyaggukira mu nsiko y'ensi eno, tofuna kumanya na kutegeera okwandiyambye okukuuma n'okuwangaaza ebyo by'oba ofunye era oluvannyuma obifiirwa. Okawulidde ako? Senkaayi bukyanga awandiisa akantu kano kankaddemu nti weewale nnyo obukubo obw'okumpi. Osobola okubuyitamu n'osalinkiriza n'ogguka, naye ng'oggyeko ebiwundu by'ofuna ng'osiyaggukira mu nsiko y'ensi, tofuna kumanya na kutegeera okwali kuyambye okukuuma n'okuwangaaza ebyo by'oba ofunye era oluvannyuma obifiirwa. Wano omulokole wagamba this is the Holy Spirit speaking. Bwe weetegereza obulamu, ekkubo erisinga okuba ery'okwekoola okutuuka ku buwanguzi bwe bukubo obumpi. Ekkubo erisinga okuba ery'okwekoola okutuuka ku buwanguzi bwe bukubo obumpi. Obukubo buno bukulowoozesa nti owonye obulumi n'okubonaabona, kyokka buba bwongeza kubonaabona kwo. Okawuliraako? Ne mu kusaba Katonda tumusaba okutusonyiwa ebyonoono byaffe olw'okuba tusalinkiriza. Kino kive eri omukkiriza kubanga kiteekawo olukomera omuntu nga tasobola kuyiga, kubanga ate mu kuyiga mwe tusenvulira. Okusalinkiriza kitegeeza okwagala okwewala amateeka. Weebale Daddy Okonye. Okusalinkiriza kitegeeza okwagala okwewala amateeka tusobole okufuna amangu oba tutuuke amangu. Kino kireetedde bangi okufiirwa ensimbi zaabwe n'ebiseera olw'okwagala okwetaba mu nteekateeka ezigaggawaza abantu amangu. Abantu babasuubiza nti kino kifuna kiralu, naye amazima nga bwe kifuna ekiralu era kitta kiralu, kifiiriza kiralu era kyonoona kiralu. Kano enkya nnina okukaddamu konna. 88.8 CBS FM.